bo abatuuze abasukka mu 1000 okuva mu ggombolola y'Enkanja mu disitulikiti y'Ekyegegwa basobeddwa olwa namutikwa w'enkuba abalese nga byafumba miyaje. Enkuba eno esanyizawo amayumba agasoba 40 nga n'ensuku zigadde ku ttaka. Ebyalo ebisinze okukosebwa namutikwa w'enkuba afudde mu ggombolola y'Enkanja mu disitulikiti y'Ekyegegwa kuliko Nkanja A, Nkanja B, Kyakalinzi, Kakindo n'ebirala ng'okusinziira ku batuuze enkuba yabadde mu kibuyaga. Semejo Tumwine agamba nti mu nsuku mwe babadde bajja school fees z'abaana n'emmere. Ndeni hanga sento mbanka hati umwempera nkabana school fees kandi ngumani home umutoche ndikushashura banka. Kongamwe hati tinchine uyambigona abortoche kugwa. Emmanuel Mugisha ssentebe w'eggombola y'Enkanja agamba batandise okubaga enteekateeka okulaba nga bayambibwako abakulembeze baabwe omuli n'ababaka. Mbwenu nk'eggombora tuyizire twakompilinga report yona twaza kugitsindikira ba member of parliament batugire mu ministry ya disaster and preparedness babase kushabira abantu buyambi okukira munonga amabati akwenzuza abantu zitwirwe. Eggombola y'Enkanja esalagana n'enkambi y'abanoonyi b'obuddamu eya Ttaka nga balumiriza abuddamu okutema emiti ekivaako kibuyaga. Abakulembeze basabye abatuuze okuddamu okusimba emiti. Konkangu muno munonga ekiraleeta omuyaga abantu titulagira emiti akuba titwine shade zezirabaasa kukingaho omuyaga emiti ekahwamu ekindi na n'ebisharara nikyo kiratuma turabura enjura munonga bishara byona bikahwamu. Abatuuze basabye gavumenti okubafunira ku mmere olw'abaana bavudde ku masomero abatalina kyakulya. Ekigwiro mu kyalo kyange agwire enjura izire n'amaani esaawa nka 10 etandikire saa 9 n'ekeesa 11 haija omuyaga gwenjato gule gutakazookaga amaju gagwa. Ebitooke binyakugenze busa mu mute bunyakwemerire emiti yona tukagitema twagimaraho. N'emparasanzura yakitera n'ayanika akabyona byaho nibyo munzu bimwe byashishikara. Philip Mulangira yakusakidde gwire ino. Tukyagenda maaso n'agabutikidde ate omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Kayizi alagidde oludda olwa gavumenti okwanguya okunoonyereza ku musango oguvunaanibwa omupoliisi owabwerengo naye yatta omuyindi yali omuwozi w'ensimbi. Emboozi eyo gye ngenda otandikirako oluvannyuma lw'okuwummulamuko tukomawo. Omupoliisi yasindirira amasasi investor akomezeddwa mu kkooti. Client wange tali okay mentally.